Abachwezi tubabala nti bava mu North East of Africa. Ye Somalia ne Ethiopia. Okay. Abachwezi abo bayere tubasomako mu bitabo by'abazungu batulaga nti abo abakawanga kabaita ba Kushites be basooka okufukuta ebyuma n'okukolamu ebyuma bya zaabu biki bali baweesa badda kintu bwava wano n'alekawo omuganda we Bemba Musota n'akwata eyo n'agumba Embaale n'avaawo ne yeeyongerayo kyava atuuka mu Ethiopia. Bwe Bwakabaka bw'osanga mu Ankole, bw'osanga mu Tooro, bw'osanga mu Rwanda ne Burundi. Abo tuyita abatuusa abalwanagana n'Abahutu be baasangamu. Kaakati bwe baali bajja baasuulanga ennimi zaabwe ne baadoputinga lwe basanzeewo. Ky'oba olaba nti Abachwezi be bamu be bayogera Olunyolo, be bayogera Olutoolo, be bayogera Olunyankole, be bayogera Olunnalwanda, be bayogera era Olutuusi lweyo era beebo Banyamulenge 23 M23 biibo bavandimwe Omuhima ye Murangira kuri no ttaka lya Buganda ye Ssaabagabo. Kiba kitegeeza Omuhima yali n'omugabo ku ttaka lya Buganda ye Murangirire nga nnyiri ttaka yeewo munda w'ensi kubanga ssaawa zino bwe batuyimiridde mu maaso ga kooti nga wano wali Omuganda nga wano wali Omuhima bakubuuza kintu kimu babutubuuza kimu gwe Muhima oweeyita ne nitugamba yeffe Barangira wano yeffe bananyiri ttaka yeffe balina omugabo ku lino ttaka lya Buganda yeffe b'omunda y'ensi okuva ensi w'Omukama yatondera ensi. Obwakabaka bw'ekintu bwe yalekawo si bwa nsikirano wabula kintu yali Murangira gwe tumanyi yali n'olujja gye tuyita ebuddu Omuganda gyagamba gyasibuka wabula Omurangira yava mu lujja lwe twali twamuwadde lw'engwe ye Buddu n'ajja n'ayingirira mu lujja olutaali lulwe olwo twali tuyita olw'abo munda y'ensi olw'Ababanda. Ye kye yakola yakozeesa amaanyi n'asigala kw'olwo lujja n'akwata kabaka gwe tuyita Ayibambi. Ekigambo Ayibambi kiva mu Bahima. N'akwata kabaka gwe tuyita Bemba gwe twasigala tugamba Ayibambi. Eyazaala omuwala waffe gwe tuyita Nambi Kayima. N'asooka n'atataata we Bemba oba Bambi n'amusala omutwe n'asigaza omuwala we n'amuzaalamu then teyakomaawo n'akwata omutwe gwa Bemba gwe tuyita Ayibambi n'aguteeka wano w'entebe gye batuuza Obwakabaka bwa Buganda kubanga obwo Bwakabaka bwa Buganda bwe babatuuza eyo ntebe gye babatuuzako y'Obwakabaka etuula waggulu gw'omutwe gwa kabaka waffe Bemba. Simanyi oba Baganda ekyo kintu ekyo Buganda weetwala kabaka waabwe Enagarabi eyo Buddo Enagarabi gwetuuza kabaka waabo ku Namulondo noonyereza ebyafaayo gwe baaziika Bemba Musota Musota gye baaziika Bemba gye baamugaramisa ye yali tuyita Ayibambi gwe tuyita Bambi ye kabaka w'Abahima. Abachwezi nakugambye lyali ddiini lyaffe kati yogera ye kabaka w'Abahima kubanga ye tribe yaffe ye ggwanga lyaffe era kyekimyusi we wali ezingiro lya buli kimu. So kabaka w'Abahima bamuziika Nagarabi. Kabaka w'Abahima bamuziika Nagarabi
awo kabaka wa Buganda watuura nga bamutikira matikiro ge ng'atudde ku mutwe gwa kabaka. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Haji, nsanyusa okulaba. Nange bwentyo. Oli otya? Ndi wano ndyanywa. Oli onywa. Twali wano ku myaka 8. Otwalo gwe 8 mu ogumu. Waguyingira. Gwawera n'ogwe. Bwemba bebe. Ndi wa myezi awo. Mu kitundu. Mbuuliza ku Bannayuganda Haji abatulaba. Bannayuganda bannange mwena abali munda mu ggwanga muno. N'abo Bannayuganda bannange mwena abeetoolodde ku nkulungo y'ensi naye nga mutulaba. Mbalamusizza nnyo nnyini ddala enkya ya leero kubanga Katonda asazeewo tuwuliziganye ate era twewe akadde nga bulijjo bwe mbagamba nti bwe mba nnyina kyenkoonyeeko kyototegedde bulungi tosamwasa nakyo kukyogera mu bukyamu weereza kisubi ekibuuzo ekyo ti bw'abazze tukiddemu akitegeere bulungi. Tubenga gye tuva tetulekaayo biwalakata oba bwebiti bikalakate abantu baba tebatategedde bulungi. Kale no njagala kubaagaliza okuwuliziganya okulungi mmwe bayize olwaleero besinza kumanya muwendo era wano olabanga awafunda eno y'emu ku the biggest class gitulina era gye tutudde kituufu ogibateeka mu maaso kituufu. Tweyanza Haji. Haji onkoze bulungi bw'ogamba nti bw'oba olina ky'otategedde nti weereza ekibuuzo kisubi. Nzikiriza ntandikirawo wennyini kubanga nina omusajja omu Muchwezi ali eyo yeeyita Muchwezi yagamba nti Haji oyo awadde history awadde history asinga mulaba awa history akugoberera. N'agamba Haji oyo alina nange byalimba ye ng'alowooza nti naye alina history omutuufu era agamba nti Buganda wano weeri eri ku buko nti Buganda muli bapakasi naye temwagala bayita bapakasi nti naye mu byafaayo muli bapakasi. Muchwezi ali eyo era namugamba kennadde ewa Haji nja mubuulira ebintu ebyo mbu kubanga gw'ogamba bo be bajja nga babeepaatiikako wano mu Busoga nejja Ankole nejja simanya biki emyaka tegiriiwo kati yagamba nti mwe muli si wammwe ye bw'ate bw'ayogera kinkoze bulungi okwogera nkaleetere eddala kaakati ku ekyo kye njagala okumuwamu amagezi nti saagala ddeyo ng'agenda kufaanana ono gundi ayaga nti ye kikigoonya bakuntananga nnyo ne mutabani wange nti eki bo abanalwanda Gasumba obuchwezi bwa Gasumba tabuleeta mu bantu tebujyaawo tebugiirawo ddala. So yayogera bw'ati yalowooza bw'ati nti Israeli bw'ati nti Buganda eri ku buko. Abachwezi tubamanye bw'agamba nene ewaffe nayo gye bali kubanga Abachwezi tubabala nti bava mu North East of Africa ye Somalia ne Ethiopia. Abachwezi abo era bwe tubasomako mu bitabo by'Abazungu batulaga nti abo abakawanga kabayita bakushites be baasooka okufukuta ebyuma n'okukolamu ebyuma bya zaabu biki baali baweesa badda. Kintu bw'ava wano n'alekawo muganda we Bemba Musota n'akwata eryo n'agumba Embaale
n'avaawo ne yeeyongerayo kyava atuuka mu Ethiopia. Mu Ethiopia bino bye bikulu bye tusangayo. Baamuwa engoma ey'ekikomo eteriiko nsika. Engoma eyo n'ajja nayo Kintu, n'adda Embaale, n'ava Embaale n'asala n'ajja ali Obuganda. Engoma eyo okumanya nti nkulu nga ogizigula omanye eddiba lya make ya stove nga n'engoma eri bwefaanana bweti. Era ng'ogizigula ne braso neddamu n'etemagana. Bwe tuba tulwana entalo z'eddiini wano mwaka 1892 akasaasaano bwe kaagwa mu Lubiri nga Mwanga addukidde Bukerewe, Lugati n'abba engoma eyo n'agitwala e Bungereza. Yemalayo emyaka 40 obanga mu 5 ne bagizza nga n'Abazungu nabo balemeredde nga buli mwezi lwe guboneka ne yeekuba wango tabuuka. Wango tabuuka. Wango tabuuka. Bulaba abuuse nti abadde andidde n'esirika. Eriddayo ne yeekuba ng'omwezi gubonese. Tunabaga nti kubanga nabo balaba nti baali babyabuwangwa nnyo. Bwe babadde baziika Queen waabwe tolaba n'asiibula paaka, n'asiibula zoo, n'asiibula ennyanja, n'asiibula ebisolo. Kituufu Haji. Kale kyatwongera amaanyi mu byobuwangwa nti omuntu okumanya obuwangwa bwe n'ennono ye kintu kikulu. Yajja n'amafumu agabajja eyo. Kaakati nno oyo ye Kintu naye ate bo Abachwezi be bajja baasalira awo ne bekkata Emubende. Bwe bekkata Emubende oyo ye Nakayima. We bava ne bayingira mu Ankole. Era bye bajja nabo abo Abachwezi bwe Bwakabaka bw'osanga mu Ankole, bw'osanga mu Tooro, bw'osanga mu Rwanda ne Burundi. Abo tuyita abatuusa abalwanagana n'Abahutu be baasangamu. Kaakati bwe baali bajja baasuulanga ennimi zaabwe ne baadoputinga lwe basanzeewo. Ky'oba olaba nti Abachwezi be bamu be bayogera Olunyolo, be bayogera Olutoolo, be bayogera Olunyankole, be bayogera Olunnalwanda, be bayogera era Olutuusi lw'eyo. Era beebo Banyamulenge 23 M23 biibo bavandimwe. Kale nno awo njagaladdemu yeerongoosa bw'aba asobola ajje tutuule ekibanga kyetaaga obudde buwanvu. Infakiti ndowooza kye ngenda okukola omusajja ono nja mufuna mukuleetere wano atuule wano aje otuule wano ntuule wano otuwe hisitole wa Buganda naye bw'atuwa hisitole wa Buganda gwamanyi. Kuba yagamba muli bapakasi temwagala bayita bapakasi. Asooka weebuuze twali bapakasi b'abaani. Ekyo kyogeraho. Eyali afuga eggwanga eryo tujje tuveeyo tujje tupakase wano yali ani era mulembe ki? Haji.Nadduli wamuwulidde? Namuwulidde. Hisitole wamuwulidde? Era yaŋŋambye nti nkutwaleyo ayongere okusomesa ensonga ya Buganda ako kaba kasaka n'Abachwezi. Ako kaba kasaka agenda kuteeka mu kasaka. Bannange muzeeyi weebale nnyo gusimye tujja kulaga mazima. Tujja kulaga mazima kubanga waliwo akasaka kaaliwo ka Haji.Nadduli na Buganda na Ssaabalwanyi waffe gwe tugamba ti gimu mu misaayi gy'Abahima egyasalawo teka tukwate emmundu tujye tulwane tukomewo ku mataka g'abajjajja baffe. Kyolaba abaatuula baalaaba babiri basooka kutuula omukulu pulezidenti waffe gwe tuyita Ssaabalwanyi ku sayidi yaffe oluli olulangira mu Bahima abo tuyita tugamba ti balina enzikiriza y'Abachwezi. Abahima.
ebiseera ebyo bali n'enzikiriza y'Abachwezi. Kakati abo runo oludyo olurangira lwaffe rw'omu Bahima kubanga beba sarawo naffe barwane bakomyewo Omuhima mu bibye batuura na Kabaka wa Buganda bari aba babiri bye bateesa tetubimanyi naye ffe tumanyi tikaali Kasaka kati ffe nga bantu ako Kasaka katukakomyewo tucoce ensonga tuzicoce tuziteeke wano biri bye baali boogera wali naffe bantu ba bulijjo ntuulenga muzeeyi waffe Nadduli tubinyumyeko Haji bye yayogedde tusake ekyo bayita Kasaka kaba okusaka nusaka ekyaliwo buli kimu ne tukireeta ne tukicoca ne tugamba ti kyekino Omuganda n'amanya kyabanja kubanga Omuganda yasigalayo ng'akyabanja bwe twava mu Kasaka n'olutabaalo bwe lwagwa Omuganda yasigala abanja naye niyeerabira ati kye yasaba bimu na bimu kyali kisookera ddala baakimuwa kwali kuzaawo Bwakabaka bw'Abaganda bwa Buganda. Saagala tugende nnyo mu ebyo nze njagala wano eno kubanga Haji yagambye history wo olina okumutunulamu n'aleetamu Ethiopia n'aleetamu Somalia manyi ze saasoma nnyo history ze nali wa science saagenda nnyo mu bintu byammwe ebyo we baagambanga history nze nga nkola wa agriculture we baagambanga ki owajiini nze ngamba nze biology ajje nze bwentyo bwe nali nekiki wamuwulidde Haji olina kyoyagala okwogera ku nsonga ze Haji yayogedde bubi nnyo ate bubi ati Haji yayogedde bubi Haji bw'atuula n'agamba ati abo Bahima si baawano abo Bahima baaza buzi era tugenda nitubasanga eyo saidi y'e Rwanda bagendayo bugenzi n'agamba ati neeyo Mukongo bagendayo bugenzi muzeeyi njagala nkunyonyola ekintu kimu ekintu ekyo ky'oli mu kwogera ffe ndaba kiringa ekyetwawula kubanga bw'ogamba ati Omuhima yagendayo eri etimu ezo nsi zonna ffe abaana baffe bafiira mu Kongo ensi yaffe yali eno wano weetuli mu Buganda yali empire yali kingdom nene nga erina buuzukulu abuuzukulu baffe be bano boolaba Abatooro be bano boolaba Omuganda baavaamu be twatuuza ku Namulondo Abanyoro kubanga Bunyoro ffe twagituuza ku Namulondo ate Omuganda n'agamba ngo gyava simanyi oba Bunyoro yajja n'etuwamba nitwongera nitufuna na buuzukulu balala Abanyankole nitusigala tulina abuuzukulu balala beeri kuli lujja nalwo twetugamba ati n'olwo olujja olwaba luli eri nga luno lutatwetoolodde wano oli eri saidi yeeri Abanyarwanda n'Abarundi nabo buuzukulu baffe nalwo Rwanda onondawa wano nanyiri embuga ya wano twali tugamba ati Bubanda bokuva mu nda y'ensi kyolaba saidi y'e Rwanda twali tugamba ati zino obujjajja bwaffe bwonna obwakabaka bwaffe bujja kwetoololera kweno nsi ya wano Buganda wano mu Rubanda mu Banyankole mu Bahima mu baki bwe tutuuka ku saidi y'e Rwanda ekikwatagana n'obwakabaka tekijja kubawo mwena mujja kuba bwe bamu mujja kuba ensi emu kyolaba ali wano bwe tutuuka ku saidi y'e Rwanda ali wano ng'ayitirwa Mukiga bwe tutuuka ku saidi y'e Rwanda b'Omuhutu kubanga ye yala ebiseera ebyo bali bakutuma ekikwataganira no ku mulimo gwe wali okola ffe twali balunzi abalaalo abalaalo manyi bw'osuula mu nte zo ng'oziraalamu endaalo ng'olaala endaalo mu ntoze ebiseera bisinga osanga nga abaana baffe tebabaagala kukola ebiseera ebyo bali bataagala kulima bo nga baagala kulunda ng'osanga kuno kusuula mu nte kwabo osanga emisana baba bafuna ekyo tuyita ebitotsi kiba ng'otulo n'osanga nga bateera kubamu n'ebintu by'okwebaka bintu ng'ebyo
we wava ekigambo omututsi kubanga yari uwo mutotsi w'ebitotsi nga babagamba ati muve mu bintu byo kwebaka muzukuke tukorere wamu Chorabo ori muhutu yaragamba ati nze njya gukora zino nsozi zetu zirima tuzirime tuziwuture nga tuwuture ezo nsozi nga turima tukorera wamu Choraba twari tugamba ati tukorere wamu Choraba bwe twari tutukeri ku side ye Rwanda ebintu by'obwa kabaka n'ebintu bya tribalism twari tubiteka wamu wabura nitweyitirira kiri kye tukora cyobukozi bwaffe we wava obutusi n'obuki n'obuhutu Choraba ekikwatagana n'obwa kabaka erite tebwari butekerwa kubeerayo obwa kabaka bwaffe wano obwariwo bwa rubanda kugamba ati bugende ku side yeri bari butari nekubo lirala gye bukwata kubanga ono already yaramaze kubagandagura nga basanyizizaawo abagandagura ekyo bita okugandagura kiba kitegeeza okugundagurana n'omuntu Choraba sigala tugamba ati gundagunda okugundagurana n'omuntu n'ekyo kiveeyo gundagunda anti agunde sabasajja gunde kivaawa kugundagura anti kugundagunda kuba kujja ne mwekuba ebigo ne mugundagura naawo n'onyweza oli oluusi obumunyweza ngo obuganzi bw'omutaddeko si bwakweyagalira wabula bwakumuganza kumanya soko nzizeeyoko njagala nnyo okumanya ensibuko y'Abachwezi eno njimanye nabajja batya e Buganda wano oba Uganda wano kubanga nze ndaba we wali contention gwe bw'ogamba nti wano Buganda eri ku buko wano Buganda bapakasi bino ebintu bye byasinga ojasinga kutabula abantu Abaganda ne baya omuganda ne Haji-Nadduli yaŋŋambye nti twali bapakasi nga tuli bapakasi banange kyebaba ebyo byonna ebyo abantu baagala okumanya kyebwali ate tekiri kyuka omusajja ng'oyo bw'agamba nti twali bapakasi ate Haji-Nadduli historian so bwagamba nti twali bapakasi nga tuli bapakasi baani andi muzehe kyengenda kumudamu tuli ku buko bwani kamunyonyole njagala esooka okannyonnyolaako ekamunyonyole omanyi okugamba otegeere Buganda kyeri bulungi bwe turaba ng'olina amakaago for example kantangikire kwako kantu bw'oba olina amakaago ng'olina abaana bogazaddemu n'omukazi wo nga muri mu maka bulungi gwe taata wo mu maka tukwitana nnyinimu gwe taata wo mu maka tusigala tugamba nti bano b'omunda mu eyo nnyumba yewo munda w'eyo nnyumba be bano b'omunda tugamba abo boolaba be b'omunda w'eyo nnyumba kati bw'olaba omupakasi avuddewo ali nga tugamba ati abo bapakasi babeera eri abapakasi be babeera n'olaba omupakasi n'ajja n'ayingira mu nnyumba yo n'ajja ng'azze kubba n'akubba byakubba ate gwe n'olowooza ngu ajja kubba agende n'asigala gwe n'atunulira na nyiri maka n'akutema omutwe n'amala n'agamba ati saawa zino yenze na nyiri nnyumba eno yenze na nyiri mu wano n'ajja n'atuula ng'oku ntebe eno gye ntudde n'akweka omutwe wano wansi n'amala n'akwata omuwala wo n'amuzaalamu n'asigala wano ku lujja naye nga nannyini mu taata wo mu maka omutwe gukwese wano wansi eyo ye Buganda yaffe kakati ekyo kyembadde nnyonnyole ka nkikunyonnyole bulungi njagala kukunyonnyola nti Buganda wano weeri teyanywana bye biki anti teyakola obwakabaka bw'okwegatta okitegedde ekyo tuyita obwakabaka bw'okwegasi bwagamba teyeegatta Buganda wano bwe tugenda ku kintu ku history ya kintu teyanywana ate Buganda obwakabaka bw'ekintu bwe yalekawo si bwansikirano wabula kintu yali murangira gwe tumanyi yeri n'olujja gye tuyita ebuddu omuganda gyagamba gyasibuka
wabura omurangira yava mu rujja rwe twali twamuwadde rwengwe ye Buddu najja nayingirira mu rujja olutali lulwe olwo twali tuyita olwabo munda y'ensi olw'ababanda ye kye yakora yakozesa amaani n'asigala kw'olwo rujja n'akwata kabaka gwe tuyita ayibambi ekigamba ayibambi kiva mu Bahima n'akwata kabaka gwe tuyita Bemba gwe twasigala tugamba ayibambi eyazaala omuwala waffe gwe tuyita Nambi Kayima n'asooka n'atataata we Bemba oba Bambi n'amusala omutwe n'asigaza omuwala we n'amuzaalamu then teyakomaawo n'akwata omutwe gwa Bemba gwe tuyita Ayibambi n'aguteeka wano w'entebe gye batuuza obwakabaka bwa Buganda kubanga obwo bwakabaka bwa Buganda bwe babatuuza eyo ntebe gye babatuuzako y'obwakabaka etuula waggulu gw'omutwe gwa kabaka waffe Bemba simanyi oba Baganda ekyo kintu ekyo namwe bwaba kabaka nga Nadduli nga bwe yagamba oli mukumpa history anti eyo Nagarabi so entebe eyo Nagarabi soko mpulirize katono nnyo entebe ya kabaka eno etuula ku mutwe namuro Bemba Musota tugende maaso nawe nkubuuze kintu bwakabaka yabujja ku kabakani yabujja ku Bemba Musota kakati bweba yajja ffe tumanyi ye first Muganda anti ye first Muganda anti ye first Muganda kyendaga anti awo mpaka dennyonyole bulungi Buganda eri gyetu eri Nagarabi kyolaba n'ennaku zino tebakyagendayo kyolaba obwakabaka bwa Buganda tebukyagendayo kubanga bumanye ensobi kubanga bw'otuulira kabaka n'omutuulira omutwe obutuulidde rights z'ensi ye awo obutuulidde rights eyo nsi yeewo kabaka ky'oba okola awo saawa eyo kiba kitegeeza ti buli bwakabaka obuvunise otaddeko obubwo by force kutali kweyagalira kyebali bantu bagamba ti ffe tuli baganza kati mwaganza mwaganza mu bweyagalire oba mwaganza ngo by force kubanga ekyenjagala kunyonyola Buganda wo weetwala kabaka waabwe Nagarabi eyo Buddu Nagarabi gwetuuza kabaka waabo ku Namulondo nonyereza ebyafaayo gwe baaziika Bemba Musota we baziika Bemba Musota gye baziika Bemba gye bamugaramisa ye yali tuyita Ayibambi gwe tuyita kabaka w'Abachwezi ye kabaka w'Abahima Abachwezi nakugambye lyali ddiini lyaffe kati yogera ye kabaka w'Abahima kubanga ye tribe yaffe ye ggwanga lyaffe era kyekimyusi we wali ezingiro lya buli kimu so kabaka w'Abahima bamuziika Nagarabi kabaka w'Abahima bamuziika Nagarabi awo kabaka wa Buganda watuula nga bamutikira amatikiro ge ng'atudde ku mutwe gwa kabaka waffe ekyo kiri mu byafaayo bwa Buganda sikweka history mujjayo kubanga biri weebiri era na Buganda bakugamba ti biri ekikolwa kya kabaka wa Buganda bwe baba mutikira basooka kukulaga akazanyo nga nalinya atanaba okumutuuza ku Namulondo basooka kuzanya kali kazanyo nga bwe yasooka kulwanamu na Bemba n'amuta omutwe n'amala n'akwata omuwala we n'amuyingiza mu kalumu kali n'amukolako emikolo kati twebuuza kabaka yani bw'aba kabaka wa Buganda yali kabaka kika ki yabakola kiki kituukawo mu mutuuza wali wansi y'omutwe kakati nga nje sinabagenda wala soko jukire yeffe Bahima
yefe bayima ke kabiro kafe ke kakabiro kafe ake tuyita kabiro ko omuganda ke yatuba akabiro ke yatuba niye yito omuyima ke kakabiro kafe ke tukomawo nga tuva munsi ya buzukuru omuganda teyeyitanga ko muhima anti tebatuma bahima gwe bw'otuma omwana wo kayima biki bakubuuza bitegeeza ki ate nga omutuma erinnya likwatagana n'ennono yo kubanga n'omunono ya Buganda kati bwe tugenda omuganda kugamba ti kayima n'awakayima barangira ku luno mu buno Buganda kayima na kayima bw'obugamba barangira mu buno Buganda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bati basaabagabo ekyo kintu tusooke tulabe tukitunulire kayima n'akayima barangira kiba kitegeeza wano mu Buganda omuyima murangira yarangirirwa yesaabagabo yalina omugabo ku ttaka lya Buganda yalina omugabo kweno nyumba ya Buganda yalina omugabo kweno mbuga ya Buganda ffe tusigale tugamba yeffe b'omunda y'ensi okuvawo Katonda yatondera ensi yeffe b'omunda y'ensi okuvawo Katonda yatondera ki yatondera ensi nzikiriza nkubuuzeemuko katono nti kijja kitya era kitandika kitya omuganda okutuulira omuhima anti kyendima okuzaawaawo kyavaawa eka nsooke malirize kano kakayima n'awakayima barangira mu Baganda awo wojja kulaba omuganda lwakyatulira lwayitiza omuhima njagala kumanya omutwe gwammwe bwe gubanga bagutuddeko oli ayagala kumanya ate kyajja kiti nange kankugambe bw'abayitirwa Ssaabasajja Buganda ezeeyo Kabaka Enagarabi baba kituufu be basaabasaba tetuli mukaayana nze njagala owe history anti kyendimu okukunyonyola kati wano kyenkulaga nkulaga ti oli bw'abagamba ti omuhima ye murangira ku lino ttaka lya Buganda ye Ssaabagabo kiba kitegeeza omuyima yalina omugabo ku ttaka lya Buganda ye murangirire nga nnyiri ttaka yewo munda w'ensi kubanga saawa zino bwe batuyimiridde mu maaso ga kooti nga wano wali omuganda nga wano wali omuyima tubabuuza bakubuuza kintu kimu babutubuuza kimu gwe muyima oweeyita nini tugamba yeffe barangira wano yeffe bananyiri ttaka yeffe balina omugabo ku lino ttaka lya Buganda yeffe b'omunda y'ensi okuva ensi w'Omukama yatondera ensi kataawo bwe tukomawo ku muganda omuganda nawe bwe bamubuuza kyenjagala nze njagala omuntu akutegeere kubanga abamu era ako kantu ndi kunyonyola ke kajjawo ni kakutegeeza abantu baagala bategeere mpaka kisa nkamalirizewo katono bwetu awo tumaze okubuuza omuyima bw'aba tuyimiridde wano nga wano wayimiridde omuyima wano wayimiridde omuganda omuyima akugamba ati yenze arangirirwa wano mu Buganda yenze muyima arangirirwa wano mu Buganda yenze nanyiri omugabo ye Ssaabagabo nanyiri omugabo mu Buganda yeffe b'omunda kuva ensi Mukama yatonda eno nsi b'omunda bwe tugenda ku muganda bamubuuza tegwe omuganda kiti yeffe basaabaddu Saabaddu babitegeeza yeffe basaaba ki basaaba pakasi yeffe bapakasi nti ugambye titi yeffe babanda tibanda kyekiki ati banda y'embuga yaffe ate ffe tukugamba yeffe b'omunda kakati awo wenkomawo ne bakugamba ati omwe Basaabaddu embuga y'omuddo eri luddawa eri Buddu wetugamba omuganda gyasibuka wetugamba ti omuganda mutuufu asibuka Buddu tasibuka kweno mbuga y'omunda yabo munda y'ensi kubanga omuganda bw'omubuuza teno mbuga ogiyita otya kugamba giyita banda naye ffe tugiyita munda mu banda b'ensi
kakata we wali eki we wali ekyo tusobola kuyita point ya buli kimu kubanga omuganda ye yerabira ngo omuddu ava ku rujja rw'ebuddu rw'erwengo n'ajja n'ayingira ku luno rujja rw'empologoma. My friend, eno nsi bwetudde emabega, eno nsi nga edda obwakabaka bwali buliwaawo bwali bwakabaka bwa kingdom, yali kingdom nene. Saagala ompangaze nnyo, njagala kubeera specific manye ebintu bino byogamba. Omuyima bw'ayimirira wano ne bamubuuza oli muki? Omuyima bw'abiyimirira wano yefeesa abalina omugabo abalina omugabo ku mbuga ya Buganda kubanga saawa zino bwe bayimba bwe tugoba tudukira ku mbuga yaffe gwe tugamba nti embuga tuliko abarangira. Omuganda sigala gamba tabayima kweyo mbuga bayimba be barangira. Tudukira ku mbuga gye tusigala tugamba nti no mbuga ye tulinako omugabo kubanga yeffe basaabagabo. Tujukira ku mbuga gye tusigala tugamba nti yeffe kuva nawo Mukama Katonda yatonda ensi, yeffe bo munda y'ensi, yeffe twaliwo kweno mbuga. Bw'obuuza omuganda kugamba nti yeffe basaabaddu. Ku mbuga ki ey'Omuchwezi? Embuga ya Banda ya mu lubiri lw'Abaganda. Ngamba njagala tusooke tumalirize omuhimu nti mwe mugamba mwe basaabagabo. Era muddukira omuganda saabagabo muddukira ku mbuga yammwe. Embuga yammwe yeriwa? Ye mu Banda, awo muganda agamba Banda. So muddukira Banda wa? Tudukira Banda. Ate ogambye gye baziika gundi wammwe? Bemba Musota. Ogambye yowa? Kabaka Mugundi. Anti oraba wanga nalirowoozezza mbadde ndowooza nti eri gye muddukira. Anti kiri kitya obwakabaka eri gye tulaba twali tuyita nabbingo. Kyali ekyo bayita ibingo, okubinga awo twali tubingira obwakabaka, awo twali tugaanira obwakabaka. Kyolaba ava n'ekigambo nabingo, awo twali tubingira obwakabaka. Awo ono gwe tuyita ng'aliddemu ensi olukwe. Enagalabi. Ono gwe tugamba ngo aliddemu ensi olukwe. Awo we twali tumwerekeza ne tumutwala eyo. Enabbinga eri enagalabi. Kabaka n'asala omusango n'agalamira waggulu n'atunula waggulu, kyolaba tuyita enagalabi, n'asala omusango. Era kintu ku kikolwa kye yali akoze ng'amaze kuwamba omuwala waffe Nambi Kayima n'amufumisa olubuto, Bemba Musota oba owo Abaganda bagamba ti Kabambagulu, n'asindika omutabanyi we gwe tuyita Kayizi nti genda oteese na kintu na Nambi bajje tugende tubatuuze eri ku mbuga yabo, tubatwale eri ebuddu gye twabawa tubatuuze kweyo mbuga, tubawo obwakabaka tubatuuze kweyo mbuga. Kintu yagaana. Omanyi kye yakola? Yata ono gwe bali basindise Kayizi, yali murangira. Kintu Kayizi lyamu ne Kayizi lya Abahima. Kayizi anti nakugamba luno lulimi lwetwogera, ebigambo bisingo bisangamu wano mu Rubanda, ate n'olyola n'onabisanga no mu nsi yabuuzukulu olunyanyazi, olulimi lwe twali tukola olunyanyazi. Nga osanga ng'Omuganda ali wano alina ensi yabuuzukulu be tuyita Basoga. Olusoga n'Oluganda byawukana. Tuli bazzukulu, nze ndi Musoga. Tuli bazzukulu b'Abaganda. Anti tomanyi nga yakola Omuganda yali Omonyolo, yakola Omusoga yali Munyolo n'Omuganda. Bali bwakabaka. Tuli bazzukulu b'Abanyolo. Naye muri buzzukulu b'Abanyolo, naye jjukira bwali Buganda bwali buvudde wano ne bugenda Busoga, ne bugenda ne busonga mu Munyolo, ne buzinga ettaka lya Bunyolo ne bukolayo kyabazinga. Kyolaba Omusoga bw'aba tuula ku Namulondo aleeta Omunyolo nga jjajjawe. Naffe kye tubuuza Buganda bw'otuula ku Namulondo nsi ki gy'oleeta
bwakabaka kibworeta obulaga ngo ibe bajjajja bo bakutuza ku Namulondo tebalina ate babaraga kubanga bali badde baleta baki Bahima bange badde balese buno bwakabaka bw'Abahima kubanga bwe bali barunzi bebegata nabo kubanga kutura ku Namulondo nga turiwo munda yensi nga tugambe tubwakabaka bwo kuva kuveda neda no munda yensi otekerwa kureto enyumba y'obwakabaka je mwegase ngabo tugamba ati obwakabaka bwa Bunyoro okugamba buture ku Namulondo bari bana betwagamba Banyori abegata n'Abahima nibakora Bunyoro ngafa Abahima tubatuziza ku Namulondo nitudamo nitwongera nitugugamba ati fe Bahima betwadamo nitutuza Abatoro bwari bwakabaka nate bwa Bunyoro bukomyewo nitwegata nabwo nitugenda nitubatuza wari ebutoro nitukora obwakabaka bw'Abatoro choraba obwakabaka bw'Abatoro burimo Abahima obwo bwakabaka bona bwenkugamba ojja busangamo Abahima na buno bwabano bwa Bunyoro obusangemo Abahima abo tuyita Abatusi nitukomawo na wano kubo tuyita Abakiga nabo tubasangemo Abahima okitegede kati bwo wetorora kono muganda omubuzo otya otandikira wango gamba yego bwakabaka gwe ngori wowo munda wakora kibwakabaka bwa wano ngo gambe ti yegwe wo munda mu buno bwakabaka bona zizayo kubanga nze njagala kumanya onaku lwaleero zizayo mbulira omuhima ono bwajja ensibuko y'omuhima njagala kugimanya kubanga osanga we naategeerera nti omuhima yenna nnyini nsi eno kuba buli lwempulira buli gw'ogamba omuhima yaliwo so njagala onzizeeyo mbulire ku nsibuko y'omuhima kati ensibuko y'omuhima nze nakugamba nti Katonda bwe yatonda ensi alina abantu be yagitonderako n'agireka kati ffe omuganda yebwe akugamba tubwakabaka butandikira ku va ku muganda anti ndi muganda dda ku muhima ndi ku muhima njagala kati kukwata omu ku omu kati muhima wakati omuganda bwakuwulira yagamba ono alina bukyayi ku baganda so kati njagala tutandika omuhima omutubuulire omuhima Katonda bwe yatonda ensi alina abantu be yagitonderako eno mbuga yali wano twagamba yali mbuga y'omunda y'omunsi okuva Katonda yagitonda kyolaba tugiyitayo banda bayigawe n'ekigambo munda y'omunsi munda y'ensi omuntu tekitegeera anti kyenjagala kugamba nsambo no gwendi naye bw'oyogera munda y'omunsi agitegeera kali nsobola kuba nkyogera naye tugamba okuva munda okuva wensi we yatandikira okuva edda nedda anti edda egwayo munda y'ensi okuva wensi yatandikirwa kutondebwawo kyolaba kugamba ati mbukuva munda y'ensi kyolaba tugamba ati banda okuvawo ensi yatondebwawo kati ffe tugamba ati okuvawo ensi yatondebwawo waliwo abalunzi baaliwo baali abo tuyita Abahima baali abo tuyita abalina enzikiriza y'obuchwezi eri gye twakugana kugambye ati bwali buchwezi kati eno mbuga yawano tuyita yo munda iyo mbuga yaliwo kuva edda ate nga yo yampologoma nga bo bampologoma eno mbuga yali tazanyirwako bwali bwakabaka bw'amaanyi nga butazanyirwako naye nga bo ekyebali bagenda bakola nga be bakola olulimi ate nga be baleka n'amanya g'okutuma ku bitundu bimu na bimu nga bagenda babitunda mbuga yali nene nnyo ng'etuuka n'eyo sayidi z'e Rwanda nga yambuka n'etuuka n'eyo za Ethiopians ng'eyambuka n'etuuka n'eyo za Somalia nga ffenna nga yali embuga emu kyolaba omuzungu akugamba ajyawo n'akugamba ati East African yonna yali y'abalunzi okitegedde ezo history bazikugamba kakati
after nga tugenda tufuna obwakabaka bujja nga bujja butwegatako nga waliwo abantu bava egindi n'egindi nga bajja beegata kweno mbuga naye bw'ojja ne weegata kweno mbuga nga bakubuuza ova mu bwakabaka ki obwakabaka bwo waliwo abasinga nga baali bavaamu nga bakugamba ati ffe tuva eyo mu west abasinga bali bateera kuva eyo mu west africa eyo mu zigana zi nigeria nga bwe twabiraba naye nga baddukira wano kati bwe baddukira wano nga bo bakola ekyo biyita house of slave ennyumba y'abaddu kubanga ennyumba y'abaddu erabika kweno mbuga ekozi kyo bayita empire aliwo we twalaba watwafuna house of slave eyabaki ey'abanyoro nitufuna house of slave yabaki yabakiga abo twagamba ati batwekiisemo mu nsi nga nkugamba ati bava Chad kyolaba nakugamba ati n'omukiga nakati saawa zino talina obwakabaka kubanga house of slave ekyo yali ikora yali ijja n'esaka nekolera ensi wono kabaka gwe bakugamba ati akulira ono kabaka akulira mu nsi taliiye mu nsi n'agenda n'asakira ensi ye kati nga bwe bawazi of slave nga bo ne bajja ne bakiriza kubeera kweno mbuga ne bagamba teka tukore turungamire wano muturungamirize wano tubungabungire wano kubanga eri gye tuva batusanyawo tulinga the first son baagala tusadaka bali bateera kujja bali the first son kati bwe bali batuuka wano ke kutandika kukoleza bita house of slave kati ekigambo omuhima ye n'alaba abaali baliwo wano okuyitirwa abayima nga tribals ng'eggwanga lyabo bali balaba ati abano bantu bajja beecucika wano ekiseera kijja tuuka batwefuulire bo ne bakola akazaanyo k'okugamba ati ffe bano bantu n'obwo batwefuulira tugenda kubahima okubateeka mu katego kugamba nze n'obwojja n'onsaanyawo n'ongoba mu byange kubanga bali b'amaanyi n'ezo nsi ze bali bavamu z'abagalisi z'amaanyi ate jjukira beecucika wano tebaddayo okitegedde bo ne bagamba ati bajjajja baffe kye bakola bagamba ati ffe eka ensi eno ffe bimu na bimu kubanga twali twakola n'ensi za buuzukulu ensi zimona zino tusigale nga manya geetutuma tutuma manya go mu buuzukulu kyolaba wano bye bino bitundu bye nagenda nkugamba bw'ogenda n'otunulira eggwanga ly'omuhima osanga nga liri saidi ne Rwanda be tubasangayo be batuusi naye nga bo baluuzinga embuga yabo gye baali balina okuva edda kyolaba bwe bagamba omutuusi omuhima tosanga nga alina obwakabaka wano era ne Rwanda obwakabaka bwabo babujjawo kubanga ekigendererwa ky'e Rwanda bwali bwakukomawo mu bintu byabo bye babanyaga naye ne batafuna kakisa k'okubituukirira kwe kuyimiriza obwakabaka ne bagamba ati muliteesa n'abo babanyaga ate abo banyabanyaga balitebya okitegedde okutebya kwe kutuula ne mumaliriza ensonga ne tutebya abo babanyaga ababaganza mu byammwe kakati history bwegenda egira kintu bwe yatuula ku Namulondo yagoba abo bahima bali bali kw'eryo ttaka abo twali tuyita barunzi bali benkugamba ennyumba ya Nambi gye yali avaamu obita Nambi Kayima bano betugamba bebemba bekintu yatabemba n'azaala mwono muwala kubanga kukola obwakabaka ekikola obwakabaka tosobola kuva wali ng'oli mulangira ng'oli n'abantu bo ng'ojja owamba eriri ttaka ng'ogambe ng'ofuuse kabaka ssebo baali bakusaanyawo nga bakugoba naye bw'ogamba nti buli bwakabaka buli wali buli n'ettaka linene nga gwe tugamba ova mu bwakabaka bw'e Zambia for example gyendeese obanga bwe kintu yava mu bwakabaka bw'Abaganda bw'abo tuyita Bagonja noveeri n'ojja n'abalangira bo nga bwe kintu yabasombera ku maato bakugamba ti kintu alina abantu be yasombera ku maato teyabazaayo
abantu kintu beyasombera ku maato yabareeta twebuuze yabazaayo bebaani abo bantu kintu beyarasombera ku maato baali bawano baali bavaawa naye nga bajja basanga bano bananyiritaka abo tuyita bahima abo tuyita baraaro abamaze kutunulira mu nsonga nibagamba bano bantu bajja byeni becucika wano nga basigara wano bajja kutufuukira ekizibu be batufuukira ekizibu bajja tujja kwesanga nga batusaanyizizaawo kati bajjajja baffe nibakola decision nibagamba bwe batusaanyizaawo nibe bajja kutusaanyizaawo bannaffe nibatugoba mu byaffe tuliddukirawa okitegedde nkutegeera nibasalawo bateeka tubahime tubateeke mu katego oli n'obwajja n'akugoba mu bibyo n'akugoba mu bibyo ojja sigala okomawo kubibanja kubanga ojja kuba wamuteeka mu katego nga wabyeyitirira ke katego omuganda ke yagwamu kubanga nakugambye ekyakola obwakabaka bw'abanyoro baabo bantu baali bajja edda before ya Jesus nibeecucika wano bwe baba bangi nibatusaba kubatongooza ng'ensi kubanga tebajja kuddayo eri gye baava nitugamba bano bantu bamaze kufuuka baana ba wano bamaze kuzaala mu baana ba wano buli kimu okitegedde kubanga we wanava n'ekigambe singo nga tusingayo abaana baffe amataka gaffe nitugamba teryo taka tulisinzeyo tuli waddeyo n'abaana baffe mubazaaremo tubarage nti ffe tukkiriza kunywana nammwe tukole obwakabaka naye mutukuume naffe tubakuume kugamba protection ibewo ebiseera ebyo kakati awo we wava obwakabaka bw'abanyoro we wagenda nitufuna n'omukiika ku biseera bya King Solomon nga bwe nabikunyonyola King Solomon ng'aze wano n'ayita wali ku masengere ng'agenda kufuna goludi mu Kongo ng'ayise mu bwakabaka bw'abawala baffe bwakabaka bwe twali tuyita ishami lyaffe ye bayita Shamu bwakabaka bwa Ethiopia bwayitirwa Shamu naye nga yali accent yali ishami lyaffe egyo tuyita Shabwe awali wava eshabwe bwe muzigo awali wava omuzigo mungi kubanga bwali bwakabaka bw'abalunzi kati King Solomon bwe yayita maawo jukire Isiraeli yali yatuzaalamu okitegedde bano Ethiopia nefuuka buuzukulu baffe okiraba kakati King Solomon bwe yayita wano ng'agenda kufuna gold mu Kongo n'asalawo te akasabira abanyoro tubafuure ensi era King jjajja waffe Rubanda kabaka Rubanda yaliwo ye yanywana n'azaala Wamara n'agenda n'akola obwakabaka bw'abanyoro awo kwe kulabikira n'omukiga n'ajjanga ng'omwana omukiika eyali akiitse mu nsi gye yali avamo ya Chade n'akiikira wano nitumugamba tuwa tukiikiye wano kyolaba tusigala tubayita bakiga abeekigo abeekiikira wano niba twekiikira mu nsi nitusigala tubayita bakiga twali tutajja sigala tubayita bakiga wabula ekikolwa kyabaleeta kye twasigala tubiyita era kyolaba oluvannyuma bajjajja baffe eyo nsi bali basazeewo tetujja kubayita bakiga kubanga tetujja sigala tubayita baana bakiikira wano ababungira wano tujja sigala tubayita abeerufu muffe betuyita abiiru nitukorawo n'olubiri olubiri kiva mu kigambo obwerufu abiiru abeerufu muffe okitegedde nkutegeera kubanga omukiga ye bwe yatuuka wano teyalaga empisa mbi teyalaga empisa mbi wadde yalina ensi gy'avaamu naye yatuuka wano n'akkiriza kukolana naffe tukolane tukolere wamu era kwe kukola obwakabaka bw'abanyankole kubanga ye mwana gwe twali tugamba ono ajja kutuprotectinga abalala n'obwo bano abanyoro n'obwo batwefuulira
ono mukiga ajja kutuprotectinga nitumugamba ati mufe wano tetujja sigala tukuyita omukiga ka tukuyita omwerufu kyoraba tutuma n'abaana bannamubiru bamubiru abahima tukisigaza wano naye wane Buganda tutuma abaana bamubiru banamubiri yali erinsi y'abakiga eye twali tukuta nitugamba ati munoonyemo oludyo olurangira mummwe abatuuse wano munoonyemo oludyo olurangira mmwe mwefunemu abarangira bammwe bajje kweno mbuga yaffe eno mbuga y'ababanda tubatongoze ng'ensi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.